wote mbalimbali duniani mtegemee kitu. Tandise munanga ate ne Dr. Jose Chameleone so nga ate maaso awo Jason Derulo ate nga munange Bebe Cool kakati nno munanga ate amakage amapya matiribona ngenda kubeera nga mbikulagakoko maaso awo. Tandise munanga ate ne Dr. Jose Chameleone kw'ossa ate munanga ate ne Pallaso. Dr. Jose Chameleone mu katambi kano engeri gy'abadde afuuwamu munanga ate Oluswayiri by the way nga bali mu kushutinga munanga ate vidiyo yaabwe. Wote mbalimbali duniani mtegemee kitu kikubwa, changamoto mbalimbali duniani mtegemee kitu kikubwa, changamoto kabadde kakutte munanga ate ettabbu abaana nga bagamba nti nno Dr. Jose Chameleone Oluswayiri alukuba munanga ate budinda era nga bw'olabye munanga ate mu katambi ne muganda we Pallaso obukumba bwo obulabye bwe bambadde mu katambi ako munanga ate Jason Derulo munange mu katambi kano oluyimba lwe munanga ate Mishiko lufuuse munanga ate ensonga. Oluyimba luno kapoozi kano kaakola by the way katuleedinze nnyo. Kapoozi kano kaakola katuleedinze nnyo munanga ate okwetooloola era nga nalabyekokko n'abantu abamu nga bakakola. Jason munanga ate Derulo mu katambi kano soose ne neekengeramu ne ŋŋamba bannange tagwa. Omusajja apoozinga bw'ati nga teyeenyeenya namu yadde era nga bw'ogezaako okulaba kamera nga emukwata bw'ati nga bw'ogezaako okulaba ng'emwetooloola. Mu luyimba lwe it was a challenge Mishiko lufuuse munanga ate ensonga okwetooloola ku mitala munanga ate egy'enjawulo lukutte munanga ate akati oluyimba lwa Jason Derulo nkugambye nti it was a challenge. Kakati no Bebe Cool munange nakyala munanga ate omukyala Zuwena Kirema yavuddeyoko munanga ate n'apostinga oba n'akola posti naye obubaka munanga ate bwe yawandiise bw'alaze nga bulaga nti nno munanga ate amaka gano matiribona gaabwe era ng'ali mu kwebaza munanga ate omwami we omuyimbi munanga ate Bebe Cool era nga bw'ogezaako okulaba ebimu ku bifaananyi bye mbadde ndaba ebibadde biri mu Getting Viral byebyo bye nsobodde munanga ate okufuna. Ndowooza ogezaako munanga ate obyekkaanya era nga bibadde bikyakutte munanga ate akati. Gwanga mujje Bebe Cool asaba okuludde ennyumba ezitowa akadde kamu $1. Bebe Cool asaba okuludde ennyumba ezitowa akadde kamu $1. Housewarming ejja bebeerawo anytime soon. Saagala saawulidde kati abasula mu kasiisira mwegeejinge bagamba nga tazimba biki mwegeejinge. Omusajja asaba okuludde ennyumba ezitowa akadde kamu $1 bebe $1 million. Omusajja asaba okuludde ennyumba mansioni bwaguuga. Kino kintiisizza kinkubye encuko kinkubye wununu. Omukyala munanga ate Zuwena Kirema kw'ossa ate n'omwami we omukulu munanga ate Bebe Cool esayidi eyo. Obutasubwa munanga ate update yonna olina omakinga sure nti nno osubscribinga ebisigadde byonna munanga ate obitwekere.